Oluvannyuma lw'okutongoza olusiisira lw'ebyobulamu olulimu okulongoosa abalwadde b'amaaso ag'ensenke ku ddwaliro lya Herona Ekisoga, abalwadde abasoba 40 be baakalongoosebwa. Okusinza ku Dr. Henry Mukalazi, omutandisi w'eddwaliro lino, bakikoze ku bwereere ng'akabonero ak'okujaguliza awamu ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'Obuganda bwonna olw'amatikkira g'amasomo ag'omulundi ogwa 31 agenda okubeera olunaku olw'enkya. Dr. Mukalazi ategeeza nti okulongoosa amaaso bakukolera bwereere ate nga kino kigenda kutambulira ddala okutuuka mu mwezi gwa Desemba nga basuubira nti waakiri abalwadde abasoba 200 be banaaganyulwa mu nteekateeka eno. Omulwadde yenna ng'alina ensenke aba yeetaaga okujja ku ddwaliro n'akeberwa then tuba tumubuukinga. Tugenda baba tulongoosa okuva mu mwezi ogw'omusanvu paka mu mwezi gwa Desemba. Eddwaliro era lijjukira olw'okuba nti Kabaka ye yaggulawo omulimu gw'obujjanjabi bw'amaaso mu 2018 bwe yali alambula essaza lye ery'Ekyaggwe. Twafuna omukisa, Kabaka yaggulawo klinika yaffe ey'amaaso tutandika okuba nga tulongoosa ensenke. Mukalazi agamba nti wadde obulwadde bw'ensenke ku maaso bukwata abaana abato n'abavubuka, wabula ate bwegirisiza nnyo mu bantu abasusiza emyaka 5 egy'obukulu ng'ate bano n'ensimbi ez'okubalongoosa tebaziina. Ng'eddwaliro twalaba obwetaavu nga tulina obujjanjabi bw'amaaso mu kitundu ne tusalawo amaanyi okugassa ennyo mu kujjanjaba amaaso. Dr. Susan Kira, omukugu mu ndwadde z'amaaso nga yakuliddemu okulongoosa, ategeeza nti waliwo ensonga nnyingi eziviirako abantu okufuna obulwadde bw'amaaso obw'ensenke, omuli abakyala abalwala obulwadde bwa nnamusuna nga bali embuto ne baviirako okuzaala abaana ng'amaaso malwadde ensenke, abantu bwe bakula mu myaka ne baweza emyaka 5 oba singa oli afuna ekintu ne kimukuba ku liiso. Abantu abasinga bwe tuzaalibwa lenzi eyo ebeera nga eringa endabirwamu ennyonjo ennyo, naye bwe tugenda tukula egenda ekyuka mu kifo ky'okubeera nga eri clear neefuuka nga njeru, ekivaamu ng'omuntu takyasobola kulaba bulungi. Mu kulongoosa tukyusa akalawuli Katonda ke yatuwa ne tussaamu akazungu, omuntu n'aba nga alaba bulungi. Ne banongooseza obwereere era neebaza abasawo olw'okwerona ekisa kyabwe n'obuntu bulamu. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Amaaso gano gankwata 2020. Munaze bino nga tebiraba. N'ab'eddwaliro lya St. Joseph Ekitovu balaze essanyu olw'ensimbi obukadde 190 Ssaabasajja ze yabaweereza ezaavanga mu misinde gy'amazaalibwa ge okujjanjaba abakyala aba Fistula. Reverend Sister Dr. Imelda Nabukalu akulembera enteekateeka y'okujjanjaba Fistula Ekitovu agamba nti ng'oggyeko obujjanjabi ensimbi Kabaka ze yabawa zaayamba nnyo n'okumanyisa abakyala nti Fistula si ddogo, ng'abangi bwe baali bakitwala wabula obulwadde obusobola okuwonyezebwa n'okwewalibwa singa abaana ab'obuwala bewala okufuna embuto. Era abantu baasanyuka nnyo ne kati era wano bayitawo nti eddwaliro lya Kabaka kubanga bamanyi nti Kabaka atuyamba era yatuyamba nga beekweka, naye kati bwe bamanya nti olumbe luno tusobola okulutwala ntujjanjabwa kati abantu bavaayo. Asiimye beene olw'okubadduukirira n'okubateekamu obwesiga ekiwaliza abakyala bangi okubeeyuna, n'amusaba bw'anaaba asiimye okubongera okubasuula omukono kuba obwetaavu bukyaliwo. Twagala okumwagaliza amatikkirwa amalungi n'obulamu obulungi, tumusaba nti bw'alifunawo n'obuyambi obulala tubwaniriza. Henry Nsubuga, Nejja Senta Bwanika yabakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.